ku Under Rose Media yuji nkwaniza onakola lera nenkwebaza emirimu gyonna gy'otuusaako engalo bambi tanaba kusubscribinga subscribinga tubeere nga tutambulira wamu nsaba subscribinga tubeere nga buli kaseera lwe ntaddeyo video obeera omu ku basooka ojjira olwaleero nkuleetedde eggulire lya mwana muwala Asiya bannange Donna Asiya yayisibwa bubi olunaku lw'eggulo Fullfigure yamuyisizzaamu eggaali ate era n'agamba mbu yamaze n'amukuba ate era ne bibuulikiko akawungeezi mbu yamukutte era alabika yasuze mukomera byonna bikyali byambu naye bannange bw'otunuulira engeri gye yamuyisizza bambi teyabadde bulungi ate nga waabaddewo n'abantu yaswadde nnyo omukazi wattu ate era waliwo n'omwana omulala bamuyita Pressure247 oyo naye gye buvuddeko yavaayo n'akola live ey'amaanyi emizimu ne gimukuba n'ayiika endusu yenna ng'agamba nti yamanyi gwe batta ono n'oli bonna baze bafa mu ggwanga ng'abamanyi mu butuufu ng'alinga aliko empewo ne tugamba nti ono alabika ye musika waayisiba era abadde ng'asabula abantu bulijjo naye ekyewuunyisa yakwatibwa gye luvuddeko era kigambibwa mbu akyaliyo ku poliisi naye ng'abadde akalakata abantu wano ku social media ekyewuunyisa bwe baba bavuma abantu balaga balina amaanyi mangi naye bajja bakwata nga bwe baagala olaba ng'ate banafu bazibu naye bambi kyonna kyekiri katubasabire basobole okuteebwa bakomewo ewaka bayikuba emitima balekera okukola content avuma abantu nkwano kuteera video zino zirabe Pressure247 bwe bamukutte Donna Asiya naye ne bamukwata naye ye Pressure247 abantu baasanyuka nnyo bamukolera live wano nyingi nnyo omuli Love Masse n'asanyuka n'amulangira okwefuula kyatali kankuteera video mukwano sigale ng'oziraba nsaba Mukama akunkuumire mbeera bulungi Mami Fullfigure si muntu babengano jangola babugano leleka naawe mama Fullfigure mami bulijjo daba bakuwadde mmere yafegwe atono muyimbi yayimba tono gwe mulaba nakava mu ddwaliro ne boda ezidde ewaffe siziraba Fullfigure yangire kifullfigure kiki ekyatuuseewo ate gwe wakati wo ne Hadija Kigozi mukwano ab'omukwano abaatijjanga nga muntijjukanirako mujja kukkiriza nti nze omusawo wange gwenkozesa akola era akolera ddala ate nga temunaba mugenda kweyuza mwerangire ebisongofu by'ensi eno yonna biggweyo Fullfigure wenagamba ensi nti otambuza ebigere nga mbuzi otambuza ebigere nga nte baali balowooza nnimba natuuse n'okugula emmotoka e Kampala ng'okyatambuza ebigere mukwano nga walaba nnyo ensi ejja kumanya amazima okumanya Fullfigure olina ekisiraani n'osisinkana ne Pulezidenti Museveni Mama Fiina bawo Kyegundu yafa olw'okubanga yali ayagala okugamba Museveni nti gwe n'oyo omwana gwe wamutwalira mwali mwaloga Museveni era mwabafugani gwanga yensonga lwaki gobera nnyo ne ssente nnyingi ez'okugabagaba owooza mbuno ozikolera musabo naye nga tekisoboka kukola ezo ssente zonna musabo omwana gwe wasindikayo ate oyo omwana baawo yakwata ssente z'abantu ne mubba abantu ne weefuula yamba abantu bawa ssente za saddaaka omwana mwennyini anywa nnyo baali banywa n'akuba radio n'amutta bano abantu mu ntiisa batya nti bajja kubaloga nabo ne basirika wiizo lwaki wasirika okusirika kukuyambye ekyo bakuwaawo obumotoka ino bw'olinga mukazi we ate nze ono mwana the reason as to why they can't do anything to me is because bakimanyi nti nobwedda mu following a page yange nga mukimanyi nti mbyogerako era wenfunira ekizibu definitely mwena muba mukimanyi nti bebakikoze kati awo nze mba tebasobola kukintuusa ensawo yabaddemu kwajjamu jaketi yo eno yesimu yo checking olabe waliyo ekibulako yeeyo waliyo ekisigaddeyo ensawo bagukuba gwe gusanguka jakichani
bagukubire mukomera bana singa mumuteka mukanyogoga ne mukwata ekipipe ky'amazzi ne mumuteeka omwe ne mumunyikamu ne mukuba kiboko bana yangenda nayiga amagye banange njagala kuyiga amagye bana yembwemwe mutamu ngukwino olinga amazi olwokuba mpadde ebirabo ogwo gwe musobola gw'okuvuma ate waliwo ekirala mugendeko ku musiko mugendeko mu nsiko naye gw'okuvuma gwokka gwe musobola omumwa gunaafuga mulabe nga otutiisatiisa mu maaso togenda ku byobufuzi nze wendaba kukikwatagana ne jjajja wange nga mumumanyiira ntabuka sajja mumazeeko emirembe n'abantu be wano babakube banaye lwaki temukubya amasasi wafaamu abantu abalina omugaso ne muleka bino biwomereku mudenga mumanyira abantu bali mu bulimu bwabwe bali mu kuziika bamaze okuziika omuntu waabwe agenze ate weefudde eminyira gikuva mu nyindo ngo ate omuzimu gungambye omuzimu gwali gwoli wa kika kya muzimu banange pressure bakugwe wogwa yinza siri tiimu pressure nza kikwatagana ku muntu wa nza bantu mwenza kambabuulire nekitali kyagamba mu maaso ayagala nnyo NRM kubanga nayo tendiisa naye mulekerawo okuvuma abantu abatali wano ku media bajja no bemuvuma muzayi gwe muwalampa bulunaku ku media